y'okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Omwoyo gwange kale bye gukoze mbimanyi, endowooza yange kakano oyo wetuuse waggulu yesawa, mbuze mu mwoyo nkyusiddwa nongooseddwa mu mazzi amangi okukamala yeye ekimala kimala ontuuse wookoma kale okozesa bingi kakano mbikooye bikomye ekimala kimala weegendereze mu byokola obulamu mbujjayo gy'oli buteeka watuufu awali Mukama. Emabega mbaddeyo mu buzibe mwe nasibibwa amaaso n'amatu ne gakugirwa okumanya eby'amazima, ng'omubi ankozesa nnyo ebitasaana ganyambazizza ekyambalo ky'enseeno enyonoonefu ekimala kimala ontuuse wookoma kale okozesa bingi kakano mbikooye bikomye ekimala kimala weegendereze mu byokola obulamu mbujjayo gy'oli buteeka watuufu awali Mukama. Ebintu byange bye nakola mu maanyi nga seeganya wabintumanga, sadaka ezo ne ntoola biganye kati essaawa kuze mu bwongo onkoyeza ontambuzizza omulabe eyajja okubba n'okuzisa ekimala kimala ontuuse wookoma kale okozesa bingi kakano mbikooye bikomye ekimala kimala weegendereze mu byokola obulamu mbujjayo gy'oli buteeka watuufu awali Mukama. Ekimala kimala ontuuse wookoma kale okozesa bingi kakano mbikooye bikomye ekimala kimala weegendereze mu byokola obulamu mbujjayo gy'oli buteeka watuufu awali Mukama. Omulabi wange omulungi owa program Bayibuli egamba ki nga nsanyusa okubeera nti nkusinkanako ne ku Friday eno akawungezi ka Sabbiiti lwe twaniriza Sabbiiti ya Katonda entukuvu. Njagala okusanyukirako mu ngeri ey'enjawulo nti nawe olwaleero ofunye akaseera okujja tutuule wamu tuyigire wamu naawe. Mukama yeebale kukuuma. Twagala okwebaza Katonda mu ngeri enjawulo nti ye abeera mwesigwa ebbanga lyonna. N'olwaleero atukuumye n'atutuusa ku nsisinkano y'olwaleero mu Bayibuli egamba ki, era nga twesunga okulaba n'okuwulira Katonda ng'atuddamu okuyita mu bibuuzo baganda baffe ne bannyinaffe bye baatuweerezza okuyita mu wiiki. Osiibye otya mukwano, olunaku lukuyisizza lutya? Gyebale gy'okozeeko olwaleero. Ate era twebaza Katonda nti atuwadde ekiseera eky'okuwummula. Singa oba tetwalina kiwummulo oba twandizzeewa.
kubanga aloloyita mu wiki n'olaba ng'ekuwanvuyeeko ng'ekusobedde naye Mukama atuteekerawo ekiwummulo okutuzza obujja n'okulaba nti tuddamu okusituka mu mibiri tukole emirimu. Nate era tuula kkalira nga bulijjo, ate era nakugamba nti osembezanga kumpi Bayibuli yo n'ekubeera kumpi kubanga kino ekiseera kiba kyakuyiga kubikkula Bayibuli na kumanya Katonda kyayogera. Leero tugenda kubikkula mu Bayibuli yaffe nga tugenze ku Yokaana essuula ey'ekkumi tugenda kusoma olunyiriri olw'ekkumi. Yokaana essuula 10 olunyiriri lwa 10 agambye nti omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza, nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo mu bungi. Weewaawo Mukama waffe yeebazibwe kubanga yatusuubiza n'atugamba nti bwe yajja okutuwa obulamu ate era tubeere nabo mu bungi ate nga tuli bulungi. Kakati twagala okwebaza omusumba waffe omulungi oyo kubanga atuwa obulamu ebbanga lyonna n'okutukuuma ate era agambye ekigambo kye bwe bulamu. N'olwokubanga tugenda kwogera ku kigambo kye ate era tugenda kumanya nga tuzzibwamu amaanyi, nga tuzzibwamu obulamu okuyita mu kigambo kye, kituwagale nate era okulaba nga tweyongerayongera okukula mu kukkiriza awamu n'okukola emirimu gyaffe nga bwe kitugwanira. Bulijjo tutuuka mu puroguramu yeeno n'omusumba wo gw'omanyidde ddala obulungi. Weewaawo oyinza okuba nga tufunyeeyo omulabi waffe omupya nga gwe tomumanyi. Kantwala omukisa guno omukwanjulira nga ye musumba Samwiri Ssebaggala asinziira Najja Nankumbi gy'aweereza. Musumba waffe tusanyusa okukulaba ssebo. Amiina nnyabo. Essebo. Nange neesiimye okuba nti tuli wamu n'abalabi baffe ba puroguramu eno. Amiina. Ababeera ku puroguramu eno ebbanga lyonna ne tuyigira wamu. Amiina. Mukama tumwebaza kubanga tukomyewo okweyongera okuweereza. Kulikayo ne music camp meeting. Camp meeting zaawedde, Mukama tumwebaza. Zitututte marathon y'amaanyi. Weewaawo. Naye Mukama tumwebaza kubanga ziwedde. Ziwedde bulungi. Ate kaakati tukomyewo tweyongera okuweereza Katonda. Amiina. Nange kantwala omukisa guno okukulisaayo omulabi wangu kuva mu camp meeting yonna gye wasiisirira. Simanyi gye wali naye mukuliko eyo katusuubire nti twazzeemu amaanyi ng'omulamwa gwaffe bwe gwagambye nti nja kugenda mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Katusituke nate era mu maanyi g'omwoyo omutukuvu tugende tukole omulimu. Y'ensonga lwaki naffe musumba tuzze mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu tuweereze Katonda nga tuzziddwa bujja. Musumba tutandike puroguramu yaffe ng'otwanjulira nga tusaba. Katusabe. Yesu tukwebaza kubanga oli wa kisa, otusaasidde n'otulekera obulamu kubanga ku bwaffe tetusobola. Tuwa amagezi n'okuluŋŋamizibwa n'okwakirwa okuva mu kigambo kyo. Tugenda okwogerako ffenna bizimba obulamu bwaffe obw'omwoyo, kwongera okutugeziwaza mu kigambo kyo naye okusinga ennyo okututeekateeka olw'obwakabaka bwo. Oluŋŋamye omulabi wa puroguramu eno Mukama n'oyo awulira ebigambo bino. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Musumba wange sikulwisa eyo nate era omulabi waffe omu yatuweereza ekibuuzo ng'ayagala kwongera kukakata mu kukkiriza. Yagambye nti musumba kati nze bwe ndokoka manya ntya nti ndokokedde ddala. Amanya atya nti alokose. Ayagala kufuna assurance eyo muli nti waatudde ateredde entendemu. Ndowooza kirabika mu ye munda mulimu okubuusabuusa. Yes. Takakasa nti omusaayi gwa Yesu Kristo gwamulokola. Ayagala oba afuneyo sayini oba alabika anoonyayo kabonero nemukakasa nti kati wootudde awo singa balaba ku malayika obanga ali mu takisi agenda Kampala obeoyo bamalayika amulabikire oba afune ekirooto kale ekirooto nga kimukakasa nti walokoka oba eddoboozi lyogere nti gwe naatambula walokoka nakulokolera ddala. Ndowooza yabuze ekibuuzo kino alina tulowooza ekiri emabega waakyo nti obulamu bwe si bumativu. Anoonya ekisukka Katonda kye yamukolera oba kyateekwa okukola alyoka amukakase nti yamulokola. Oba maybe ndowooza yeetaaga Katonda ajjire ddala amukyalireko olumu ali ekyemisana naye amugambe nti gwe nakulokola. Naye musumba okimanyi nti akiikiridde bangi kubanga waliwo n'otuula awo n'ogamba naye ddala ddala oba am I in the right books with God? Nalokoka oba nedda. Oluusi lwolaba embeera zo n'olaba ng'ogwa bw'oyimuka
nolabanga ebintu bikutabuseeko olinga otambula ebigere 10 mu maaso ate newesanga okubya ebirala 2 nogamba Katonda teyangoba dda nkyali mulokole ddala amazima ndowooza ekibuuzo ekifaanana bwe kito kikulu akiikiridde abantu bangi abatulaba eyo abayinza okubeera nga bastruglinga n'obulamu bw'obulokozi sinakindi ng'ayinza okubeeramu awo abatidde obaddala obulokozi bukakafu naye kyenjagala okubategeeza newankubadde nga tetunnaba kugaziya kibuuzo nti obulokozi Katonda yabukola ne buggwa talinaayo kabonero ka kungulu keyeetaaga kukola ak'enjawulo oba mu society oba tuloote ebirooto oba eddoboozi lyogere ekisinga kye yakola bwe yagenda ku musaalaba eggologoosa ku lwaffe era olinawo kaliwo akalala kiki ekirala ky'oyinza okutunuulira nokasa nti Katonda yatwagala n'atulokola ne bwe yandize n'ayogera bwogezi nti morini nakulokola nga tewali musaalaba tekyandikoze sense yes, so God gave us the greatest sign of our salvation. Yatuwa obukakafu, the greatest assurance that we are saved. Okuyita musalaba gwa Yesu. Kaso musalaba gwa Yesu gwabaawo. Katonda takyayina kabonero kasukkakaawo kayinza kulaga nti yagirokola. Olwekyo buli agukkiririzaamu ng'ate amanyi gwabaawo abeera assured nti obulamu bwe bwafuna essuubi ery'obulokozi. Newankubadde ng'obulokozi obwo si kintu ekiri wabweru w'obulamu bwaffe naye kintu ekitukwatirako ddala. Omanyi ekigambo okulokoka kigambo kya Luganda kitegeeza kuwona si ddiini nga bwe nakyogerako luli kibi nnyo okugamba nti nze ndi mulokole. Obulokole si linnya lya nzikiriza. Obulokole kitegeeza kuwona. Kati mu context oba mu musana ogwa Bayibuli obulokole kitegeeza kuwona kuva mu kibi oba kuwona kufa oba kuwona kibi n'ebyakivaamu. Kikyo kyokka batubuuza ekibuuzo ekyo buli woyita mu street awo ekituufu waliwo yambuuza walokoka ddi oluusi oba mu takisi ngonobavuga mmotokayo oli mulokole walokoka kakati ebibuuzo bye batubuuza obulokole si invent. Okulokoka si mukolo ogubeerawo ennaku z'omwezi nga 10 ogw'11 obulokole si mukolo. Obulokozi bwatukolerwa Katonda yabuteekateeka nga n'ensi tennebaawo nga naffe tetunnaba na kutondebwa Katonda nga yateekateeka dda obulokozi. Obulokozi nteekateeka ya Katonda etuwonya ekibi n'ebyakivaamu. Nsumba kyotegeeza twali tetunnayonoona mujjajjaffe Adamu ne Kaawa yennyabo ng'olwedde mu Katonda ateeseteese oyo ye mwana gw'endiga ogwa Katonda ogwattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Yesu Kristo y'enteekateeka y'obulokozi. Enteekateeka y'obulokozi yakolebwa nga tetunnaba na kutondebwa. Tugenda okutondebwa nga weeri, tugenda okugwa nga weeri. Katonda tebyamusurprise nga tebyamugwako bugwi kibwatukira nti kakati nti abantu bange boonoonye. Kati ekintu ekyateekebwawo nga tonnaba na kutondebwa gwe mu Adamu oyinza okugamba nti kyabaddewo ennaku z'omwezi nga 2 ennaku z'omwezi nga 2 oba nga 3 ogw'omukaaga lwe kyabaddewo. Ekintu kyabaawo dda. Kati ffe abantu tuyingira mu kiyingire. Olwekyo obulokole si ddiini, obulokole si linnya lya nzikiriza, obulokole si invent ebeerawo nti kati ennaku z'omwezi bweziti mu Novemba ogenda kubaawo okulokoka. Obulokole bwaggwa dda mu Yesu Kristo. Naye ffe abantu tuyingira mu buyingire kasita tukkiriza ekyo Katonda kye yamala okuteeka mu pulaani ye ey'okutulokola nga gwe musalaba gwa Yesu Kristo. Kati buli akkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we soma Yokaana 3:16. Waliwo ekigambo awo ekikulu. Yokaana 3:16. Yokaana 3. Si kubanga omuntu abuzaabuzibwa ku kigambo obulokole n'abeerawo ng'aguyita mukolo ogulibaawo era ng'alinza alokoke mu mwezi ogujja.
3:16 agamba atya kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. buli amukola ki? buli amukkiriza, buli akkiriza enteekateeka ya Katonda ey'obulokozi gye yatukolera edda mu Yesu Kristo tabula, aba awonye. Kati bw'awonna n'alyoka afuna kye bayita obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Olwekyo atulaba amanye kino nti kibi nnyo olwaleero ntulina obulokole nga ddiini kikaabya amaziga. Kibi nnyo olwaleero okuba ntulina obulokole nga linnya omuntu lyayinza n'okweyita ekira wali obulokole. Kibi nnyo okuba nti kati obulokole bufuuse erinnya lyoyinza n'okwetuuma Dobby omulokole. Ndowooza Musumba, it's just an identification to identify n'obulokozi. Ekituufu bwe twa-identifyinga n'obulokozi ekituufu tubeera balokole. Naye obuzibu bwe buva kwe kuddira obulokole ne buva mu mulamu omunene ogwa Katonda gwe yatukolera ne bufuuka obwakabinja akatono nosanga abantu balina we balinga 8 mu masaŋŋanzira awo kati be balokole bokka abalala tebali. That is dangerous. Obulokole si linnya lya sect y'abantu. Abalokole tebasangibwa mu kayumba akamu somewhere. Obulokozi nteekateeka ya Katonda engazi. Buli muntu yenna amukkiriza gy'ayingiramu era bw'agiyingiramu onaalyoka abeera n'essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Bwe tutegeerera obulokole mu bugazi obwo nga bwe mbunnyonnyodde kitandika okulekeraawo okubeera ekintu kye bakkako obukake oba ekiriko n'ennaku z'omwezi. Walokoka ddi? Yatula kati essaawa eno nze gwe mulaba wano bukyangambaawo nali sirokokanga naye omwezi oguwedde n'ebirala kijja obulokole okubeera invent ne bugifuula enteekateeka ya Katonda ffenna mwe tujja ne tuyingira olw'obulokozi bw'obulamu bwaffe. However newankwadde nga nteekateeka yaffe ffenna naye aganya ogiyingiramu tabeera. Obulokozi bwaffe ffenna omuntu teyeeyibaala n'agamba nti yabutuwa naye ate nga tabukkirizamu nakutambulira mu nkola yaabwe. Gaano bukkiririzaamu oba obwepenye bo tebuvaawo eringa mmotoka ti takisi yo yabwereera egenda Kampala nesusuubira nti aganya ogirinnya atuuka. Esinga bagamba nti ennyonyi eyo egenda Bungereza yabwereere buli kimu kyabwereere n'oli n'agaana okugirinnya mu kisaawe Entebbe naye n'agamba nti agenda ayinza okutuuka e Bungereza. So n'obulokozi bwe buli bwabwereere eri buli muntu naye oteekwa kubukkiriza okusobola okubeera ekitundu ku bwo. Kakati omuntu aweza nti ntegeera ntya nti nyingidde mu bulokozi obwo ekibuuzo ekikulu. Waliwo nno munnange emitendera 4 omuntu gy'ayitamu obulamu bwe okunywerera mu bulokozi buno. Ekisooka tukiyita kulumirizibwa, conviction. Awo otandikira n'olumwa mu mutima. Olumwa ki Musumba? Olumwa ng'omwoyo omutukuvu atandise okukola mu ggwe ng'akulaga nti weetaaga obulokozi, tukiyita conviction. Alirumiriza ensi olw'ekibi, alirumiriza ensi olw'obutuukirivu, alirumiriza ensi olw'omusango. So kwegamba otuuka mu kutegeera nti oli mwonoonyi eyeetaaga okulokolebwa. Ly'eddala erisooka. Kwe kutegeera tuyinza okusoma olunyiriri wano bikolako mu bikolwa 2 ebikolwa 37 n'38. Abantu bannyonnyole bikolwa 2:37 omuntu ayingira atya mu bulokozi buno. Agamba ati 37:38 awo bwe yawulira ebyo emitima gyabwe bwe baawulira ebyo awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti abasajja abooluganda tunaakola tutya? Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu yenna mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Olunyiriri olulimu ebintu 3 nga byonna 3 bituwa emitendera mwe tuyita okutuuka ku bulokozi. Omuntu yenna ali eyo eyeegomba okubeera ekitundu ku bulokozi ateekwa okukkiriza ategeere nti mwonoonyi asaana okuyambibwa. Ekyo ekisookera ddala.
bw'obanga tonnakkiriza nti oli mwonoonyi eyagwa mu kibi eyeetaaga okuyambibwa tonnaba ku experiencinga salvation. Nga tonnaba kukitegeera nti oli mwonoonyi eyeetaaga okuyambibwa tonnalega ku bulokozi. Eryo eddala erisooka. Tutandikira awo bwe baawulira emmeeme zaabwe ne zibaluma awo wakulu. Bw'oba tonnatuuka ku ssa lya kuwulira kulumizibwa mu ggwe kugamba nti ye nga nyonoonye nnyo n'okuwulira obwetaavu okuva mu eri Mukama. Awo tonnaba kulokolebwa, tonnaba nakutegeera kikitegeeza, tonnaba nakutandikako yadde. Oli mu bulamu bugenda okufiira mu bibi byo bwe tuyinza okugamba, naye obulamu bumaze okutegeera nti ndi mwonoonyi omulabi wange yandyagadde okumanya kale bwe mba sinnalumizibwa nkole ntya okulumirizibwa. Kaakati okulumirizibwa okwo tokwekaka. Mu mitendera gyonna gye twogerako egy'obulokozi teri kye weekolera kyewuunyisa, byonna Katonda yabikola mu ggwe. Kati bw'aba tannakiwulira agambe nti Katonda tannaba musisinkana. Bw'agamba tannakiwulira mulimba. Teriiyo muntu yenna akola kibi omwoyo n'atamukoonako. Ne bw'olowooza nti babi nnyo, ne bw'olowooza nti bo ensi tebakyayagala kuwulira, n'omutujju gw'olowooza nti yeesibye ebbomu y'obulamu yabuta era naye yeekweka, ajja agwa kava n'adisigayizinga n'ayambala ng'omukazi ate nga musajja n'ayita ku kamera. Olowooza kiki ekikonvictinga omuntu oyo? Kabonero akakulaga nti muye munda si mutereevu. Kateri omuntu akulimbanga ayina okukola emmere ey'okwekweka baleme kumutegeera. Lwaki omubbi abba kiro? Si kyangu nnyo okusanga ababbi abamenya emisana. Si bangi era ekiro ekyo bajja kiro, ate n'abajja emisana bajja abantu tebaliwo, bagera mwagenze ku kkanisa ne bajja ne bayingira. Kati obufere bwonna bwakubuzaabuza, ekibi kyonna kyakwekweka. N'ababba ssente mu gavumenti nazo bayita mu mikwesese ne baziba wano n'asasula wano n'aliirira wano n'ajinga siginica. Teriyo kikyamu kikolebwa mu busana. Olwekyo litakulimbanga nti tayitiddwa kujja eri bulokozi. Mwenna abatulaba bassebo ne bannyabo, buli lunaku olukya Omwoyo Omutukuvu owa Katonda akoona ku nsobi yo, akujjukiza nti nenda wankubadde kino okikola naye si kituufu. So conviction etandikira awo. Kati mu bangi yatandika dda naye baganye okuwuliriza eddoboozi eryo. Baganye kati abo tebagenda kulega ku bulokozi, babwejjeemu, banyoomye Omwoyo Omutukuvu, bamuvodde. Naye bw'omala n'omuwa omukisa nga bano bwe baakola be tusomyeko, ne baga nti twonoonye, tukoze bibi bingi, obulamu bwaffe obuyise tebusaana, twetaaga kulokolebwa. Kati awo otandise. Kati kasita obulamu bwo bumala okukkiriza ekyo ne bulumirizibwa ne bwanukulira eddoboozi eryo ery'Omwoyo Omutukuvu nti kyokoze si kituufu, azizzaako ekigambo n'agamba nti mwenenye. Yes. Ekitegeeza nti oluvannyuma olumirizibwa tokoma bukomi kulumirizibwa n'okivaako. Omala okulumizibwa oyingira mu kye tuyita repentance. Repentance kitegeeza nti neetaaga okwenenya. Lwaki neetaaga okwenenya? Kubanga okwenenya kitegeeza kukyuka. Bw'agamba nti mwenenye mukyuke, okwenenya kitegeeza kukyuka. Era wano nabadde wano olunyiriri oluyinza okutuyamba ku ekyo, Matayo 9:13. Bw'omaliriza okulumirizibwa olina okuyingira mu kwenenya. Kiwulira 9:13 agamba atya Matayo? Naye mugende muyige amakulu g'ekigambo kino nti njagala kisa so si ssaddaaka, kubanga sajja kuyita batuukirivu wabula abantu ababi. Katonda ayagala kisa. Ekisa ekyo ky'owulira kye kisa ekituleeta mu kwenenya.
obulungi bwa Katonda obwo obungi bwe butuleeta mu kwenenya. Basebo ne banyaba batulaba obulokozi bwaffe ffenna naye tubufuna lwa kisa. Ekisa ekyo kye kitusika tuyingire mu bulokozi. Kana wankubadde ng'olumiriziddwa ekibi era ng'owulira nga tewandyagadde kukiddira, kikugwanidde oyingire mu kwenenya. Kubanga okuyingira mu kwenenya kikuleetera okwanukulira ekisa kiri. Kati bw'oyingira mu kwenenya kitegeeza nti obulamu bwo busazewo bukyukire ddala okuva mu ngeri gy'obadde otambulamu otandika okutambulira mu kkubo eppya ng'ogoberera olulyo olupya olw'abaana ba Katonda abalokoleddwa. Ekitegeeza nti okulokolebwa kulimu okukyuka. Ako kakulu nnyo. Ebe tunaatwongeraho ku kibuuzo kino mu maaso tujja kukiraba. Obulokozi bulimu okukyuka. Kibi nnyo okubeera ndokolebwa ntya, ntegeera ntya nti ndokose. Otegeera nti olokose nga wabaddewo n'okukyuka. Kwagamba nti mu ngeri nyangu otugambe nti bw'obanga obadde kyeweenenyeza tokidda. No, kibayita okukyuka. Kati awo okyuka n'okivaamu kibayita okukyuka n'okola opposite yaakyo. Kakitegeeza nti obulokozi bulimu ekirungo ky'okukyuka. Naye okwenenya kwo kwennyini kulimu ebintu bisatu ebitambula nakwo. Ekisooka kwatula bibi. Ekyokubiri kukyuka. Ekyokusatu kubatizibwa. Ebyo na Bayibuli ebyogerako. N'okubatizibwa mu process. Mukyuke. Mubatizibwe. So kati tugambe bwe nkola kimu bibiri nesituuka ku kyakusatu. Okujjako nga tosobodde kutuuka ku kyakusatu. Naye oba olina omukisa ogukituukako n'ogaana kya bulabe. Kibi nnyo okulowooza nti olumiddwa nnyo ekibi kyo era oyagala kukireka naye n'otakyatula mu maaso ga Katonda. Obutakyatula kabonero akalaga nti okyakyagala. Obutakyatula kabonero akalaga nti okyakinyumirwa. Obutakyatula kabonero akalaga nti okwenenyako si kwamaki? Si kwamazima. So kati tunakomawo tugenda kulaba ebintu ebisatu bigatta tutya okusobola okututuusa mu kutegeera. Musumba bwe mba ntiddeyo nga nesomyesomyamu neganze nga ndi mwonoonye wa Katonda ntuuse ntya. Kambireke bulesi kasite bibi byange byo mbitegedde era binnumiriza. Oteekwa okutuuka mu maaso ga Katonda kubanga ekisa kiba kikulindiridde. Yes, kiba kikulindiridde. Okumalayo sayiko. Kituufu. Omwagalwa atulaba katusooke tuwummulemu katono nnyo tukomewo. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Ebigenda mu maaso mu nsi obiraba oba obisaako ebirowoozo. Tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu kyonna ekigenda mu maaso wansi w'enjuba. Okimanyi nti nno enneeyisa gye weeyisaamu yeekuwa ennamula ku butya obulamu bwo kye bunaabeera. Ku 3ABN TV ogenda kumanyisibwa ku biseera bye tulimu, enkomerero y'ensi yaddi, kiki Yesu kyakola mu ggulu, abakkiriza Katonda balyaki, awamu n'ennyimba ezitendereza awamu n'okugulumiza Mukama Katonda. Tokkiriza kusuba wadde eddakiika, Mukama akuwa omukisa. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Tukomyewo omwagalwa atulaba, tukomyewo we tusembye nga twogera tukyayagala kumanya omuntu omulokole abeera atya, otegerera otya nti ddala ndi mulokole. Tulabye emitendera, tujogeddeko emitendera, Musumba atugambye giri esatu. Wateekwa okubaawo okwenenya, wateekwa okubaawo okukyuka, wateekwa okubaawo okubatizibwa. Ne tugamba bwe mba sisobodde kutuuka ku gwakusatu ki ekibaawo. Atugambye nti omukisa gubeerawo okuggyako nga ddala ntaanya ng'obadde oli mu process ey'okukyuka ne wabaawo ekibaddewo, katugambe ng'okufa.
naye mukama akebera emitima ndowooza aba ategedde nti obadde olina ekigendererwa ekyokukyuka naye kasita okoma ku bibiri n'olumirizibwa naye ng'oganye okumalayo process ey'okubatizibwa musumba si bwe tubadde eyongerezaawo kyembadde ntegeeza nti twetaaga okuyita mu mitendera egyo to experience salvation in our lives. Tetwetaaga kulekayo yadde n'ogumu. Tetwetaaga muntu ali eyo waliwo omusajja gwe nasanga nga nzizeyo Katonda mumanyi. Katonda mumanyi era mutegeera ne waka yonna yonna twasabanga yasigala yagaana okubatizibwa yagaana okwenenya yagaana okwatula ebibye akyatambulira mu bulamu bwe ng'obwa bulijjo tayina mutawaana gonna gwasobola okufera amufera bwawulira nga ekivumo kize kyakuwemula nga akuwemula bizinesi zonna zikolera mu buyaaya ne bw'omusanga munnaddiini nnyo era mulimu n'abatulaba kati nga munnaddiini nnyo newe wakalo n'ebifaananyi ebiraga nti yategeera Katonda bomu ne Bayibuli bazirina naye nga processes n'obulamu tebutambulira processes zino zonna baazisuula eri ye kasita yingira mu ddiini ya kitaawe aze namala kati ndi mu ddiini ya jjajjange ate nkyayagala ki ekyo kikyamu ate musumba yogera ku ddiini bantu baliyo bamativu n'obulamu bwabwe mu ddiini ya taata wange ffe twakula tuli ba ddiini gundi ze n'erinnya bamumanya wone kunasanga linnya erinnya bw'oliwulira kati okyabuuza ate era erinnya oyinza oddiwulira n'obuuza ennono ffe songa ate amanya gegabwago ge tusanga mu masabu tugasanga mu mabaala amannya ge beesibakaago mu bintu Katonda by'atayagala. Abantu bangi abaagala okulabika nga balokoleddwa naye nga tebayise mu process ezo bazireka ne bazisuula eri ne bakola bye basanze naye ne baba bamativu n'amannya ngenda mu kiwolo n'abagenda no mu kyaki genda obuze ne mu bitabo by'ekkanisa waliyo omuntu andaba kati nga mu kitabo ky'ekkanisa buli kusaba abeeramu nga nawe mukebera bw'otise baggala ng'ali namba 2 naye nga mukama wabikula bwatyo ku mutima bwatyo agamba nti emimwa gyabwe emimwa gyatula naye emitima gindi wala olidde akantu ako mazima gennyini kakati bantu bangi tebaagala kuyita mu process zino ku experience nga bulokozi buno that's why tubusomesezzaako mu kibuuzo kya leero manyi twagala tuddemu ekibuuzo omuntu aleme kuddamu ku kibuuzo ate gwakubiri ensonga tukiddamu mu bugazi nti tetwagala muntu abeereyo amatire n'ebyo nze ngenda ku kyaki tondaba erinnya lyange lya ddiini gundi tondaba eze ne taata wange ayina n'ebitiibwa ebyenjawulo mu ddiini tondaba basebo ne banjamu obulokozi tebulabikira mu ebyo obulokozi bulabikira mu kuyita mu bino nti lumirizibwa ekibi otegere nti oli mwonoonyi kubanga obulokozi bwa ssekinnoomu bino byonna byenjogerako teri abikolera mukyala wo tasobola bikolera omusumba tayinza bikolera maama wo tasobola bikolera gwe wennyini gwateeka okubikola kubanga obulokozi bwa morin tebutwala sebaggala mu ggulu yes kale abantu bali abamativu obulokozi buli personal nga bwolaba eccupa etula ku ntobo yaayo kati baliyo abantu abali nga obulokozi oli mutaata we musumba nawulirako omusumba omu yali abuulira n'agamba nti ne bwe yandibadde nga nze nzekka nze mwonoonye yali ku nsi kuno kituufu nti Katonda era yandizze olw'okwagala kwe yatwagala yandizze n'anfiirira kyali kimumala so kati kitegeeza nti Katonda tadiiringa na numbers group weebale ayogera naawe ssekinnoomu yensonga waki ebinnumiriza biba byange tebiba bibyo buli omu aba na bibye kati nkusaba oyite mu process eno olokolebwe oleme kusigala eyo nga weeyite eyalokolebwa naye ng'obeesinga ku butuukirivu bwa jjajja nze jjajja owange nze ze taata owange nze ne mu kanisa obutuukirivu tebuli ku bintu ebyo obulokozi so kyetugamba ekisooka kulumirizibwa ekyo gwe tugamba nti kwenenya naye mu kwenenya mulimu ebintu 3 omuntu byateekwa okukola ekisooka ateekwa okukyuka obulamu bwe ne buwulira nti I have to turn away from the things ekyokubirizi confession kwatula ate okwatula kuno okututuusa mu bulokozi si kwatula kwa bigambo ebyo bitategeerekeka waliwo yaŋŋamba we yatula mu takisi yatula emuga nti obadde oyagala nkoleeti yatula kati yatule ki kati olwaleero olwanemugaa nedda naawe nze ndi musajja muyizi wa bayibuli siyinza kutandika kwogera mbu olwaleero ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omwenda nga ndi wano ku ssaawa ya kwini nedda naawe bayibuli wegamba okwatula okututuusa ku bulokozi eyogera kwatula bibi eyogera kwatula bibi
teriyo kwatula kulala kwonna sooka osomba Baluumi 10:10 kubanga nalwo lunyiri lukulu nnyo olwo tutandikire kulo kubanga waliwo abadda mu kwatula omwo ate namwe ne bafuniramu ebizibu ne balowooza nti bayita mu process z'okulokolebwa naye nga kye baayatula ate si kyekyo ekyetaaga okwatulwa balokolebwe otyo 10:10 agamba atya kubanga omuntu akkiriza kubanga omuntu akkiriza na mutima otyo okuweebwa obutuukirivu otyo era ayatula n'akamwa okulokoka. Olidde kigambo ekyo? Yes. Omuntu akkiriza na muki? Na mutima. Okuweebwa obuki? Obulokozi. Okukkiriza n'omutima kitegeeza nti omuntu akkiriza Kristo n'amanya ebibi bye n'ategeera obukulu bw'omusaalaba n'asalawo akyuke abiveemu ekiri mu mutima. Mu mutima, yes. Kati ekyo bw'omala okukisalawo nti let me turn. N'okola decision nti mbimaze. Kati confess. Yatula na mumwa. Okay. Naye bw'oba oyatula n'omumwa gwo oyatula kiri kyakoleddwa ku mutima ekyokujja mu bibi byo so si kwatula musumba byagamba. Musumba ondekedde ekibuuzo. Toyatula bya musumba. Kati olwo njatuliraani. Era oyatula ki? Yes, era njatula ki? Ekisooka oyatula kibi. Bikula Bayibuli yizo tuwayo ku nnyiriri awo. Bikulako mu ngero 28:13. Njatula ki? Njatuliraani ngero 28. Ebyo bikulu. Yes. Meka 28:13 twagamba ati 13. otyo abikka ku kusobya kwe. Abikka ku kusobya kwe otyo. Abikka ku kusobya kwe. Takola ati taliraba mukisa. Naye akola ati naye buli akwatula akola ki? N'akuleka alifuna okusaasirwa. Buli akola ki? Buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. Agambye otwatula ki? Okusobya. Yes. Bw'oba onaalokolebwa okwatula kuli kwayogeddeko mbu ayatula nakamwako okulokoka. Tali mu kwogera ku bigambo bya musumba nti ddamu bimirira wali olwaleero nze gundi nkwatuza obulokozi kati ddamu byenjogera mbugenda bakwatuze obulokozi tebatwatuza. Okwatula okututwala mu bulokozi kuba kwatula kusobya kubanga okusobya kwe kwajjawo enkolaganayo ne Katonda. Omusumba si yakulokola. Musumba kinyweza okujjako ng'ogamba kubanga bannaye nga batwatuzizza okujjako ng'ogamba nti olokoka lwa Pasita Sebaggala. Naye bw'oba olokoka ku lwa Yesu oyatula kibi. Problemu y'omuntu ne Katonda kibi. Kati process y'obulokozi yonna eteekwa okubeera nga kyesolovinga. Okulumirizibwa kuba kwa kibi so si kwa bizinesi nti sente ziweddewo abaana tebalina school fees. Okasi kwe kulumirizibwa okukulokola. Okulumirizibwa kulina kuba kwa kibi. Okwenenya kulina kuba kwa kibi. Okwatula kulina kuba kwa kibi. Okubatizibwa kulina kuba kwa kibi. Kubanga ekibi kyekizibu kyo kujjawo kibi. Kubanga ekigambo kijje mu mutima ng'okyogera kyatula okifulumya okibwe Mukama omugambe era kiviire mu ddala then n'obatizibwa n'ofuuka ekitonde ekijja. Kati teriiyo kintu kyonna mu prosesi ya bulokozi nga tekisolovinga kizibu kya kibi. Bwe mubaamu okwatula nga tetwatula bibi byaffe kati ekibuuzo kibuuza okwatula kunnyambirawa gwe okunjatuza kinnyambirawo okulokolebwa tekirina. Ebyo just kabinja k'abantu akaagala okuteekawo enjawulo okuva ku bibinja ebirala kubanga nabo bajja babuuza ye kati mwe mukola mutya omuntu okuyingira mu kabinja kammwe. Omanye buli kabinja kafunayo ebintu. Okuyingira eno ewaffe okola bino, okuyingira eno ewaffe okola bino. So nga Yesu teyabiteekawo. Gwolaba Yesu nga yatuzaani obulokozi. Musomeraako mu Bayibuli yonna. Mu Bayibuli yonna okuva Yesu lwe yalangirira obulokozi nti buzze. Mbuulirayo omuntu omu gwe baayimiriza wali nayatula obulokozi. Sinnamulaba. Abayigiriza badde batambula baatuza. N'atuuka e Galiraaya, n'atuuka e Dekapoli nayatuza abeeyo. N'agenda mu Asiya nayatuza abeeyo. Abakkiriza bwe babatiza. Bwe bakkirizanga ne babatizibwa. Bwe bakkirizanga ne babatizibwa. Golaba tebaatula obulokozi. Olwaleero olaba ne Yokaana mu bbatirizo bwe yali ku bbatirizo yabagambanga kwenenya yawuliranga okulumizibwa ng'aserengeta mu Yoludaani. Kubanga obulokozi butunuulidde kibi.
kyabulabe nnyo olwaleero okubanga waliwo abantu abadidde obulokozi ne babuteekamu ebyabwe. Teriyo kigambo kyakwatuza muntu obulokozi. Who are you? Era obwo mwatuzangaani kwatalokolebwa kujja gy'oli. Obulokozi bwonna oba onaabufuna yatulira Katonda. Ate omwatulira kibi kyo. By the way tulina kwatulira bantu balala. Ya bange kati olwo twatula mu lujjudde ekyo nakyo gyeki oba twatulira mu kasirisi. Zabbuli 3 somaawo. Zabbuli 3:2 olwokutaano agamba ati 3:2 3:2 olwokutaano twegera kukwatula okutulokola agamba ati ne nkwatulira ekibi kyange n'obutali butuukirivu bwange ne sibukweka. ayatuliraani n'ayogera nti Mukama n'amwatulira ebyonoono byange naawe onoosonyiwa obutali butuukirivu obw'ekibi kyange. Owulidde ekigambo ekyo? Ani gwe twatulira? Mukama. Kubanga yekka yakola ki? Era yasobola yasonyiwa n'akwatulira ebibi byange kubanga gwe asobola okunsonyiwa. Kati lwaki byatulira mu kanisa ku kituuti? Mbolerayo omuntu omu kanisa asonyiwa ebibi olyoka bimugambe. Waliwo bye tugenda mu kasenge ne twene okujjako nga Maureen namusobya naye n'ategeera nti namusobya oyo kati ali mu position okunsonyiwa yeka gwe njatulira. Omuntu yekka Bayibuli gwe kugamba okwatulira yo yasobola okusonyiwa. Abantu abasobola okusonyiwa bali babiri mu nsi yonna. Katonda ne gwosobezza ate ng'ategedde. Musumane waba tategedde nze bwe ndowooza. Kubanga nze nnumiriziddwa ekibi kyenkoze kati oli gwe nkikoze ayinza okuba nga ye takitegeere nakitegeera nti mukoze ekibi otyo kati nabwe nzija ne mugamba oganda munnange nsaba kunsonyiwa. Kati oba omutadde mu mutima gwaki omuntu atategedde nti engato ewagitutte omubanja otya okusonyiibwa? Bw'oba owulira nga olumiriziddwa nnyo gize we wagijja. Oluganda ndeme kumujja tokuriyetinga mu mitawaana gitaliiwo. Tokuriyetinga mitawaana gitaliiwo. Omuntu yekka akubanja okukusonyiwa nga bbanja yoyo gwe wasobya n'amanya oba Katonda. Yes. Kakati bwe bataba abo babiri teriiyo ayina buvunaanyizibwa wakwatulirwa bibi. Tokulira Buluganda bananga Buluganda Mukama yeebazibwe. Nze gwe mulaba wano munnange nakwata embuzi bwe nava ku mbuzi nenkwata n'endiga bwe nava ku ndiga nenkwata n'ente. Ate ente gye nakwata ya mwami Zebidaayo. Embuzi yali ya mwami Merekuzi emisege. Akandooza bannange mulaba embeera bannange. Olonja tudde bannange kati olondokose kubanga mbulidde ndi yakwata embuzi yange. Okuyonga nakusanga ng'ogikwata. Naye mbasa kusanga kati ekyo kibi kiri wakati wo na Katonda tomanja kusonyiwa. Ekyo bayita okwatula mu bulamu. Okwatula kututuusa mu bulokozi. Okwatula twatula kibi atukyatulira Katonda. So kati okwatula okusooka okufu ye muntu okwatuza obulokozi ekyo kifu. Ekyokubiri ye muntu ogenda okwatula ebibi bye eri batabikolanga oba abatamanya nti abibakoze. Bayibuli bwegamba nti mwatuliragane ng'ebibi byammwe etegeeza ti bwe mba nasobya Maureen okuzimba enkolagana naye nina okonfesinga namuga nti munnange nabba ebintu byewamanya naye nsaasira kubanga waliwo obutakkaanya wakati waffe. Kati n'okwatula okulala okukyamu kwe kwatulira abantu mu kifo kya Katonda. Ekyo nakyo gyekiri. Towuliranga abantu abagenzi eri bantu bannaabwe ngenze kwejjusa teriyo kukwatula kutulokola nga tukuwa abantu. Bayibuli egambye nenkwatulira ekibi kyange n'obutali butuukirivu bwange ne sibukweka. Kati oba oyagala okwatula oyingire mu bulokozi buno oteekwa okwatula okw'amazima kwe kwatula ekibi kyo mu maaso ga Katonda. Ate era n'okyatula n'eri oyo Yesu yagamba bw'atyo nga tonnawaayo saddaaka. Sooka ogenda otereza enkolagana ne ekyo kikulu. Ekyo kyo kikulu. It is important. Tokisuula muguluka. Bw'abaawo embeera yonna ey'obutali butebenkevu wakati wo n'omuntu omulala, omuntu omulokole yenna bw'ayatula n'oyo ateekwa okuzimba enkolagana naye. He has to confess. Kakati
tutegeeza abatulaba twogera ku kigambo ky'okufuna obulokozi n'okumanya nabufuna ntya naye obanga wayatula mu ngeri ezo ssatu tobufunanga naye wetaaga kuyita mu process eno kati buto genda oyatulire katonda eyakulokola ebibibyo ajja kukusonyiwa naye oba bwakwatuza mu takisi you have never experienced salvation goli mu bibyo birala baba wayatulira muntu ebibibyo mbu yakusonyiwa yeteeka mu kifo kya katonda ebyo poteya okyabirina era ogenda kuzikirira nabyo bakufera ekigambo ekyangu mu mulembe guno ate bw'obanga wabyatulira bootaabikola wamala biseera kubanga tebali kyo wafunamu nego wasobya tewamugamba tamanyi nakumanya kati goba okwata embuzi yange nesima nti gwe wagikutojja kwetonda biki naye wentegeera nti wagikwata kati awo manja kusonyiwa naye mba saategeera tomanja kusonyiwa you don't need to come wenenye eri katonda wo kubanga ye yakulaba yekka and simple ayogera kukwenenya byetumanyi nebyetumanyi soka tusobola okwenenyeza byetutamanyi naye tusobola n'okwenenyeza byetumanyi kubadde nga betwasobya bo tebabimanyi so tetugenda kusajjula nkolagana nakuttula okwatula tekwandibadde kwa kusajjula nkolagana okwatula kwa kuzimba nkolagana kati nze bwojja noŋŋamba nti mukazi wo namuzaalamu abaana boolaba babiri abo abasembayo ngambadde sikimanyi nako baana bange bonna nabawa n'amannya gange nobaweerera mbaweerera gwe nojja mu maaso bannange kabaafe yeebazibwe akati abaana abo omusumba baalina ababiri bange osajjula nkolagana oba ozimba nkolagana ambeera mumaze ogiyozaamu okujjako singa mmanyi kubanga n'ebibuuzo by'obondeko batandika mukyalo wangendalinaliruddawa yekakati bano abaana bagenda kusigala batya kati abantu baleme okuyingira mu kwatula okwekigwagwa nze mwenkuyita bayibuli egamba ddayo erigo wasobya sina mu kkanisa teriyo bayibuli tugamba genda mu kkanisa kutandika kwatula bitategerekeka okwatula kwokka kwetwatula mu maaso g'abajulirwa abangi kwe kwatula okwokubatizibwa eyo public declaration kyava agamba kati soma Marko 16:16 tumalirize ekibuuzo kino agamba atya so kati abantu abatula ebitategerekeka tebannaba kulega ku bulokozi Marko 16:16 agamba atya 16 akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango guli musinga kitegeeza n'okubatizibwa kitundu ku prosesi y'obulokozi akkiriza n'abatizibwa alikola ki kati wabala omuntu ali eyo alowooza nti experience ng'obulokozi ng'ate agaana okubatizibwa gye bali abali eyo nabamu babatizibwa bikyamu oli bamuyiwa amazzi mu kyenyi tutuligaziya ekibuuzo ky'okubatiza bali baba akibuuzizza ndifuna obudde n'enkigaziya naye naawe ayagala okuexperience ng'obulokozi oteekwa okukakasa nti wabatizibwa mu ngeri etuufu kati tobeere togaze nalokolebwa era nze jjajja wange zisenga wange basebo tuyite mu process ate tugiyitemu nga bayibuli bwegiruŋŋamya bw'otagiyitamu nga bayibuli bwegiyigiriza ebyeddiini yo simanya eddiini ya jjajjange eyakitange simanya nze ebyo byammwe mubeere mu bimulowooza naye olina okuyitamu kakati ekibuuzo kibuuza wabatizibwa baba wagaana okubatizibwa okwamazima ng'onnyikibwa tonalega ku bulokozi abamu babeneraga nti okubatizibwa okw'amazzi kwasigala ku mirembe gya Yokaana akati Yesu bwe yajja okubatizibwa kw'amazzi nekuba nti kukyalina mugaso ati lwaki yennyini yabatiza bayibuli tuga nti Yesu yabatiza n'abayigiriza be ne babatiza ne bwe yavaawo ne basigala nga babatizibwa ne Pawulo n'abatizibwa teri atali mubatize mu bano bonna akati goyinza tugamba nti Yesu yajjawo okubatiza kw'amazzi nga ne bwe yagenda abayigiriza basigala bakikola actually n'atutuma n'otutuma tekale mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri abantu bonna nga mubabatiza oyo si Matayo 28 Matayo 28
Yesu yattuma okubatiza omuntu aleme abantu bali bagati okubatiza tekulina makulu nze kasitamba nga nzikiriza Yesu naye Yesu lwaki yatutuma somaawo agambye kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Kaakati lwaki Yesu yatutuma okubatiza? Kale mugende mufuule amawanga gonna abaki bamala okufuuka abagoberezi bange ne banzikiriza ne bayita mu process eno ne beenenya ne batula baptize them. Kitegeeza okubatizibwa kitundu ku bulokozi ne Yesu yatutuma tubatize. And finally bw'omala okubatizibwa ekisembayo ekiraga nti omuntu kati obulokozi abunyikidde kwe kufuuka ekitonde ekijja. Kufuuka ekitonde ekijja yali atambula ng'oyimba bw'oti. Ekyo Bayibuli kyeyogerako. N'otandika okutambulira mu oli straight. Kati buli lwofuuka ekitonde ekijja Baluumi 6:5 lusomaawo. Baluumi. Buli lwofuuka ekitonde ekijja olwo oba onywezezza ensonga y'obulokozi. Baluumi 6 meka? 6:5 agambye nti kuba obanga twabatizibwa wamu naye mu kifaananyi ky'okufa kwe era tuligattibwa ne mu kifaananyi ky'okuzuukira kwe. Olw'omukaaga bwe tuba nga twagattibwa mu kifaananyi ky'okufa kwe tujja kugattibwamu ne mu kifaananyi ky'okuzuukira kwe. Ekitegeeza nti bwe tuba nga mu kifaananyi ky'okufa kwe tubatizibwa tuba tufudde ku kibi. Kale bwe tuzuukira ne tuzuukira tutambulire mu bulamu obujja. Kaakati omukristaayo yenna okutegeera nti obulamu bwe bwategeera Kristo n'amukkiriza n'obulokozi ne bumubugaana ate kukola kino ekisembayo tusomewa bbaluwa ya Yokaana esooka 2:3-5 lukasa olumaliriza tuba tumaliriza ekibuuzo. Agamba atya Yokaana ntegeera nti kati ndokoleddwa mbaze okuyita mu process ezo zonna waliwo ekisembayo omuntu kyalina okumanya. Esooka essula ey'okubiri olwokusatu agamba atya era ku kino kwe kutegeerera nga tumutegedde otyo bwe tukwata ebiragiro bye. Akantu ako kakulu. Kuno kwe tutegeerera nti kati obulokozi bunnyikidde ddala mu ffe bwe tukwata ebiki ebiragiro genda maaso otyo ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye n'agaana amateeka ga Katonda ye mulimba oyo mufere n'amazima tegali mwoyo n'obulokozi tabulabanga nako genda maaso. Naye buli akwata ekigambo kye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo obulokozi bumaze okutuukirira mu ye. Ku kino tutegeerera nga tuli mu ye. Amiina. Njagala okusembyayo eri abatulaba. Ayogera eyo nti yalokoka n'agaana okukwata amateeka ga Katonda nga mwe mulina Ssabbiiti olunaku olw'omusanvu Satade n'amalala gonna mulimba n'amazima tegabanko mu ye. Ku kino kwe tutegeerera nga twali tubadde mu bulokozi. Olaba kwe tutegeerera Musumba luno olunyiri tuludedicating eri oyo era eyabuuzizza ekibuuzo. Olunyiri luli mu Yokaana ekisooka essula ey'okubiri tusomye okuva ku lwokusatu okutuuka ku lwokutaano. Eyabuuzizza ekibuuzo kino tuula olusoma olwetegereze olabe kubanga eno ye conclusion ya byonna omaze okutegeera. Musumba tuwadde emitendera ogusooka gwakwenenya ogwokubiri kwatula ate nga twatulira Katonda n'abo be tusobezza bategedde nti tubasobezza. Ogwokusatu gwakukyuka n'ova mu kutambula left n'odda ku right. Olwo tumaze okukyuka ate bwe tumala ne tukola akasembayo kwe kubatizibwa okwenaazaako ekibi kiri otondebwe bujja kubanga mu kubatizibwa tufiira wamu ne Kristo ne tuyingira mu kifaananyi ky'okufa kwe. Then mu kuvaayo mu mazzi ne tuyingira mu kuzuukira kwe mu kifaananyi ky'okuzuukira kwe nti ate tuvuddeyo nga tuli bajja nga tufuuse ebitonde ebijja. Kati nno bw'omala okufuuka ekitonde ekijja ate toddamu kutambulira gye watambuliranga olw'okubanga ofuuse ekitonde ekijja. Kati ate tambula agambye nga kubanga okutambulira mu biragiro bye kyekigambo kyayogedde kwano nti tambulira mu biragiro bye
olyoka otegeeza ensi nga bw'oli omulokola ajjudde kubanga ku bibala byaffe kwe batulabira bw'okola ebibi nga kyeyoleka eri eggwanga nti oyo munnaffe era bakutuuma nakyoli kyokoze then bw'okola ebirungi era ogenda okulula nga babikwogerako tyaye gundi oyo so kale mu kifaananyi ekyo Mukama tweyanziza nnyo Musumba. Ekibuuzo kibadde ng'ekitono naye kibadde kigazi ddala. Nga tuteeka okukisima wonna. Essebo. Walema ate okuddamu ate okujja ebibuuzo ebitonotono ebirala. Ebikyefaanaanyirizaako. Manyi tuba tuyigiriza ate olina afuna ekibuuzo ekiki. Katukakasa nti byonna tubiddamu mu kibuuzo kimu omuntu ategeerere ddala. Weewaawo. Tweyanziza nnyo Musumba ffe tweyanzege. Naawe omwagalwa tulaba kansubire nti nno oyize. Kansubire nti otegedde olinawo enjawulo gy'ofunyeemu wakati bw'obulokole obwatulo obwatuzi n'obulokole obwannamaddala obwa lifestyle. Tuve mu bulokole obw'okwatula obw'ekigambo tuyingire mu bulokole obw'okutambula ng'obulamu bwaffe bwoleka ekyo kye twakkiriza ng'era bulaga nti Kristo ye Mukama w'obulamu bwaffe. Tweyanza nnyo tweyanzeega akaseera kabadde kalungi nze naawe omulabi waffe era nkwebaza okuba nti nno waddeyo ekiseera okutuula n'owuliriza ebigambo bino. Kale bwentyo kankwesunge ne ku programu eddako naye nga sinnaggalawo njagala kutumirako mikwano gyange. Mwenna abatulaba manyi nti musinziira mu bifo eby'enjawulo naye mu ngeri ey'enjawulo njagala okutumirako omukyala Rebecca Ssanyu Kato oyo ng'asinziira Bbunga muganda wange nkusanyukidde era nkwebaza okubeera nti weekumira ku programu eno. Njagala okwebaza ne Musumba Mpanga eri mu bizinga Musumba Mpanga Frank naawe weebale nnyo okubeera nga gy'oli otulaba Mukama yeebale n'obuweereza bw'okola mu kitundu ekyo. Njagala okutumirako Rebecca Ssettimba naawe gy'oli weebale okwekumira ku programu eno ne Uncle John tweyanziza nnyo tweyanzega okubeera nti programu eno mwagifuula kitundu ku mmwe. Sijja kwerabira Mrs. Sebunya wali ekireka naawe nkutumiddeko mu ngeri ey'enjawulo. Abaagalwa manyi muli bangi naye mwenna gye muli tubasiima tubeebaza mweyongere bwe mutyo n'okujaagazisa abalala tulabe nga tugaziya obuweereza buno kubanga nzikiriza nti bantu bangi abakwatibwako okuyita mu programu eno wabaawo omutima ogutegeera ne gukyuka okulaba nti gutambulira mu butuufu ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Mukama abawe omukisa era abakuume. Tugenda kuggalawo programu yaffe Musumba n'okwebaza olw'ekyo Mukama kyatukozeemu olwaleero. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otuleseewo nga tuli balamu. Weebale ebigabo bye tuyigiriza binyweze mu bulamu bwaffe byongere okutufuula abajja mu ggwe n'okutegeera ddala obulokozi awamu n'okubuyingiramu bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina, amiina. Kale katubaagalize ate programu eddako lesson week eno ne omuddu wa Katonda Yonasaani Matovu nayo ebanyumire mwekumire ku 3BN. Mukama abawomu. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe mubuuze amakubo ag'edda oluguudo olulungi gye luli mutambulire omwo. Yo